Omulamuzi Robert Mukanzu wa kkooti ya Buganda Road yasindise abasomesa basatu ku alimanda Luzira ku misango egyekuusa ku kkopa n'okubbira abayizi ba senior 6 ebigezo omwaka oguwedde. Abasindikiddwa Luzira kubaddeko Abdurajab Matovu omutuuze w'ekyali Wajjala, Joseph Kabogoza omutuuze wa Namugonda ekisange mu division y'Ekira, era nga bano bombi basomesa ku ssomero lya St Henry's Namugongo. Owokusatu ye Nixon Winjira omusomesa ku ssomero lya Highway College ku luguudo lw'Emitiana. Abasatu bano bateeberezebwa okubbira abayizi ebigezo by'amasomo g'Oluganda, computer, entrepreneurship ne general paper. Okusinziira ku muwaabi wa gavumenti, abasatu bano emisango baagiza wakati w'omwezi gwa Novemba ne Desemba w'omwaka oguwedde mu bitundu by'e Wakiso. Bonsatula emisango bagyegaanye ne basaba okweyimirirwa, kyokka omuwaabi wa gavumenti n'ategeeza omulamuzi Robert Mukanza nti obudde bwa kkooti bubadde bugenze. Omulamuzi abasindise ku alimanda Luzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogujja lw'anaatandika okuwulira omusango gwabwe. Bino ebijjidde nga b'ekitongole kya NFUUFU bakyagenda maaso n'okunoonyereza ku bigambibwa nti ebigezo by'omwaka oguwedde byabbibwa. Ndi Julius Kafuluma ku lwa Bukedde TV.